Yes, Bana Uganda. Mukawa peye baswe. Praise the living God. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you all, my people, wherever you are. Thank you. More blessing follow you. Thank you so much. If you are fine, glory be to God. Today I come to thank those one. Abim. Utini ngojupwa. Suroti. Biebo jo. Thank you so much, you people. You really make me happy. I'm being very, very happy so much. Thank you so much. God bless you, all my people. Thank you. Have you seen that man? That is Bobby Wine. Bobby. That is the man. Our man. Come one, come all. We join our hand together. One day, God will open for us a door. Israel was been suffering the hand on Egypt. But the day God heard their prayers, God removed Israel from the land of Egypt. Even for us also, we believe in God. Thank you. Bobby, ukoma mulungi baba. Kwikayo, ukoma mulungi wakati rungi. Chagulanyi. About all of you come back home safely. Glory be to God. Thank you so much, Baba. I'm also fine. If you are fine, that is my happiness. Mukama kumeko gwe. Bona ba comrade bona mukama kumeko. Thank you. Bana Uganda. Lero izije kumutima yanga gunuma nnyo. Olaba ku comment section yange. Oba oyagala kuvuma ize Joyce Buma. Tudangamu bana Uganda kuwandika mu comment section yange Joyce Museveni anonya Joyce Museveni anonya banange bana Uganda. Museveni anonya izi yakukola mulimu ki? Yakukola mulimu ki? Bana Uganda. Tumweko Museveni respect. Mweko papa respect walai. You think all those years, 40 years, Museveni was been doing all the bad things. There is nothing he was been doing in Uganda. I want to tell you people, you have to give somebody respect. Li papa. Tudanga muko wandika ko je ngongo. Anonya ani. Anonya izi yakola mlimuzi. Yakukuba ani. Nosita anonya ko gwe. Anonya izi yakola mlimuzi. Papa Museveni amanyize. Voting. Tugenze mu deep politics. Olabye ekiri ekisolo. Omukulembeze gyali full package. Abantu buli nsonda. Wali wati. Naye ekisolo abantu bonna eggwanga lyonna bayayanira change. Omukulembeze abagamba nti mmwe muyina okwerwanirira mmwe abakuŋŋaana. Mmwe abanyigirizibwa. Mmwe banyini nsi. Mmwe muyina okwerwanirira. Naye Museveni ayina akabadikamu. Yamanyi waliyo opposition ye. Abagenda okujja babuzibuzi obungi bw'abantu abo. Babalagenga direction endala. Babajje ku mulamu ogujjako ki? Dictator. Museveni ajja suulanga ebyokulwanirira. Mujje tulwanirire kino. Mujje tulwanirire kino. Ngeno ye waafuga. Mujje tulwanirire kino. Mujje tulwanirire mwanyi. Ngeno ye waafuga. Point eriwe enkulu. Bana ababaka ba parliament abo opposition be bakyasinza okubeera dangerous. Museveni be bakyasinza omuzanyira game nkubuulira. Nti be bajja ne basiiga abantu bano ne babawa essuubi effu. Kubanga omubaka wa parliament owe ensi already be mumanyi nti oyo already be bayonoona ensi. Naye ono already yakyayina trust mu mmwe abantu. Tuyina okwawula politics ku revolution. Tuyina okwawula politics ba politician ku ba revolutionalist. Yes. We wabeerayo politician yenna ayina kutubeera ku mugongo. Yes. Politician yenna agenda n'alimba abantu. N'abagamba nti nze ndyeyo mbalwanirira. Gasiya. Ova Kenya. Oli munna Kenya. Oli munna Kenya. Oli munna Uganda. Olwanirira ggwanga lyo. President yagamba yes Yesu talina gwagenda kufiiririra.
kyokka gwolimba abantu mbugoli eyo obalwanirira kuki mwe muliwo abantu essuubi ne mubeebasa abantu baffe abakadde abali eyo abatamanyi bigenda mu maaso babategeeno media mainstream TV bibukedde byani bibawa amawulire amafu bakazi bato tebaba na zi smartphone tebayinaako data mwe mubatuukako mwe mulimba abantu bano tuyina okubako bali ba revolution baagala ggwanga lyabwe kukyuka we wali point yaabwe mu buli nsonda naye bano ba politician biri eyo biwagadde amannyo biri eyo byetegese okukola ki okulimbalimba abantu abo okubajja ku mulamwa naye ng'engeri gye bajja abantu ku mulamwa biyamba Museveni omukulembeze atuuka agambe tulina kukwata maini kiyimirire mu kkoona kigambe tukyame eno yensonga lwaki buli mubaka wa palamenti alaga nti azanya byabufuzi yeetaga kukubwa tusooke tulaga abantu kubanga abantu abo webabeera ne trust mu bantu baffe be babagenda obbabuzaabuza obbajja ku mulamwa naggambye ekifugisa bannayuganda Museveni si mundu opposition ziri emundu zizanya kapaati katono nnyo naye bino ebyopposition bino bye bijja birimbalimba nkubuulira oli najja nagamba bannange nze mbalwanirira olwanirira baani twakujja wawavaawa ng'oli munnakenya Uganda siiyo oli ajja gambe mbu yali bulungi oli bulungiwa Museveni kyogamba goli safe nga tulabye n'abagagga baatwalako ebibye ekitegeeza goli safe oba ye mmwe bamu kubatukwata mwana temutujja mize mmwe basajja nkubuulira tetwagala bantu balimbalimba bannayuganda twagala ggwanga lyaffe kukyuka nze saagala muzannyo gwonna nze siina gwe nzitira ku muntu ku liiso n'omu tetwagala katemba mb'oli eyo olwanirira bantu obalwanirira kuki gwe Uganda siiyo kyogamba Uganda weete Bana Uganda mukaofe yebasiwe praise the living God. I greet you all in mighty name of Jesus Christ. I love you all. Today you have to forgive me. If you are fine, glory be to God. Mashallah. Today is Salenga mama. Waka wa mutima ngungangala chato pote chandi ya yo dikter abana bakisora dolite tung Bobby abantu yakisholo wambi suroti wambi habim abasoga ona manyi ono tuyongereko amanyi tanaba ojja kulabako 2025 tusabe katonda tubeere mulungi tubeere mulamu ojja kulabako amanyi yavaawa this time around si fene baganda fene uganda takinga yakutakinga Bobby wawe bayiwako amaji ono oba amaje ono madoa olabako madoa kisholodea owulde tanka ne mama Bobby mukama kumeko gwe paka mukama kumeko gwe brother akumeko gwe baba mukama kumeko gwe Bobby Baba. I found all my body just like this. Izazukuka kumasa paka sawa 5 talabako mutima ga tuk sawa mwenda sawa 10 izalabako Bobby aya izatandika kulia wallahi agakatuna mukulu Bobby ne convoy yo bakom regional ulabako overall kama kubona this time around teri corona tusabe katonda 2025 yakusaba yati yakuvuma yakusaba tutikinga ya abana Uganda fene mu Uganda tuje tutikika Bobby umutima mkwangala
abalimi b'emmwanyi babasibe vanali lya nkumbi terimba mama kati omukulu projekiti ye bwe yalabye nga eyengedde nakubamu omusumaali ogusembayo nga mwalima mmwanyi nga mwatembeeta nkumbi terimba affe tuli ero tulaba bwekalakasi mwakanyanga kulaba kasente nga kajja bo ne balowooza nti bannange batusakidde kituufu emmwanyi terimba kumba omugagga ali mu kuteeka sente muki mu projekiti ye ng'ali mu kuteeka sente mu projekiti ye olwaleero ekintu yamaze okkifunza ati kati be mwali nabo beefuula mbu nabo bakaaba nammwe nti bannaye beefuule mbu nabo bavictim banyigiriziddwa wamu nammwe kumbe they are part of the project olerabyeko omubbi asobola naye okkuba enduulu gwe nolowooza nti simanyi naye y'omu ku be babbyeko ebintu kumbe naye kati mulimu abeefuula mbu nabo beefudde mbu banyolerwa wamu nti bannange ekyakoleddwa kikyamu nnyo kumbe they are part of the project. Yes, ffe bwe twavangayo ebbanga lyonna lyetuvuddeyo nga twogera ku bintu ebyo nti bannaye tulina okwetikkula omusajja ono Museveni ne sisitimu ye yonna egende abo abavubuka mubagambe bafune emirimu bakole, bavubuka mubagambe bakole, teriyo gavumenti egenda kujja ebawe ssente azifu twali tugambyeko ku gavumenti otuwa ssente negye tetwagala ejje mu buyinza tetugamba nti twagala etuwe ssente, twagala okubuildinga system, okuteekawo system ng'efevalinga abantu, si kuteekawo system enyigiriza abantu ng'eriwo kati. Mubeera eri nga mulina biprojekiti byammwe bimutambuza, mulabira ddala abalala ffe abaererejja ng'abasirusiru abatalina byakola abatayagala kukola. Kati bwe bamala obbakwatako bwe bati ne mujja nga muwolomolo twegatte tugatte eddoboozi tukaabire wamu, muba mubaddewo nga abalala bonna babanyigiriza. Nze tombuulira, I'm not feeling sorry for those who sit comfortably nga balala banyigirizibwa bwe bamukwata nze mbatunulira butunulizi nenga welcome aboard. So kati awo wetuli ekigambo kiri kimu bannayuganda bana basajja kati we bali eggwanga oba balifudde buli kimu bakinywanyulamu bali mu kulyonoona bwonoonyi just nga tutunula. Imagine a country without a governor, a country where banansi ID zagwako, eggwanga nga airline yalyo bagibanja sente z'amafuta naye nga bakulage badde efurayinga bali kuki tubatunuulira bwe tuvayo ne twogera mutuga ffe tetulina mirimu tetulina byakkola. Kale buli omu oli bw'obanga okyalina essanyu nga buli kimu kyakutambulira bulungi ojja kujja mpola mpola, ojja kutwegattako mpola mpola otandika okukkiriza nti bintu byatabuka tulina okwerwanako twetikkula abantu bano. Yes, good morning beautiful people. Thank you so much for the birthday wishes. Nga mukedde okundagala avu lwakuba birthday yange etera okubeerako terms and conditions apply. Kati ndaba muvudde ku mulamwa mumpositinga wa nabagamba nze tebampositinga ku page, bampositinga ku mobile money. Kati muze mu diversion z'okumpositinga ku page. I want to be posted on mobile money. You post yenjera bino se banaga I love you, we want you more years moja zisabira sawa yonna ngenda. Yes. Kati omuntu posting ku mobile money enkola yaffe mugimanyi. Muli mu diversion y'okupostinga ku. Ye muli koki. Olaba waliwo abatandise okunsalira amagezi bankubidde essimu bakankubira essimu ezakalekereke bazingubira sokojja wano nyambe wano nga bankubira nnyo essimu bayaye baagala ngendeyo banjiira amazzi ate nga nze n'amazzi ku buno obunnyogovu tuli tuti tulina engeri gye tuli disconnected sikolagana nago era nze nyinza obutafuluma nju yange wano tujja kwegwako ekiro ku live bano abayaye baagala kunjiira amazzi teri kirala lwe lukwe lwe balimu ngendeyo sifuluma wanayala okunda bajja kundaba ku Monday. Yes. Wamasi kyekyo kati the way I feel loved mpuliranga mwine engeri gye mundeetedde okuwulira omukwano njagala kusonyiwa buli eyanyiiza buli omu njagala musonyiwa okujjako bemmanja please munsasule kubanga n'abamanja nabo bandi bubi mmwe sijja basonyiwa. So njagala kusonyiwa abankola ebibi nga sisaakiririgo abo mbasonyiwe.
nzijeyo abali mu bibuloka naye abali mu bibuloka bajjayo ba moderator be bablokinga musoke mumpa olukusa mu comment section tubayimbule batayaye kuba tuyingidde omwaka ogw'okusonyiwa ogw'olufuno ogw'olufuno kati mumbuulire tubasonyiwe tubate eno bagiyita aptop pardoni tubajjeyo mu bibuloka bali eyo abasibe kati musobola okuŋŋaŋŋa tubate akagereke kiri nti you are fresh new ebyemabega bireke ebyemabega oba omwaga nti ebyemabega ebimu tugende nabyo yes nenga thank you so much for the love kansubire you are not flatterers nenga tujja kwegwako olweggulo ku live so mu nkola ya mukoddomi wange ogenda kujja ne postiyo ogipositinge nga mukoddomi wange bujingo kwata Pentagon yo giwanike kati naawe kwata birthday yo gift giwanike oti so I'm out thank you